bajja mukuba nnyo tannaba ate wabana kiyembekedde gyasula zanviireko ddala. It is the final channel and alongside SPV Graphics and of course AffCloud app eri gye nkugamba nti giteeke ku ssimu yo obenga osobola ofuna amawulire gonna okuva wano ku final channel n'emikutu emirala. Wetujjidde olwaleero ng'olutalo wakati wa Katolu Bwama ne Palaso lukyagenda mu maaso. Jjukira emabegako Katolu Bwama yavuma Palaso n'amugamba tebamanyi na kuyiiya nnyimba bakyusa nnyimba z'Abajamaika. Palaso kye yakoze kwekola video nga ayiiza oluyimba n'amugamba nanti waŋŋamba simanyi kuyiiya oluyimba katuluwulire. Yo, empyo sumagira mu parliament ebera sitanti. Kulira mbune ebyomutima yali sitanti. N'olaba vuma sitanti. Nga naye kennyini sitanti. N'olumwana amaziga ne gakuyitamu. Yo, namwabeeru bagamwalonda bubi. Mukulondo kuddako mutuyambe tekidda. Namwabeeru bagamwalonda bubi. Mukuyondo kuddako mutuyambe tekidda. Twagala banatuzimba, twagala bagala nsiyo, twagala balwanira freedom, twagala banatuzimba. Yeah, sure. You said I can't compose. Wow. Katolu Bwama naye tanywa guteeka addiza Palaso n'amugamba nti ekikyamukubya kale katugambe nti baakukuba ekikyakukubya kubeera nga weesibye e South Africa mu bannakyeyombekedde mbwe era ye akyakakasa bikyali bya mukazi Katolu Bwama kale katukitwale nti baali bamukubye kati nekitegeeza ensi yonna etera kubeera kutolobolo lwakuba Palaso yakubiddwa egyasule bannakiyombekedde bajja mukubirayo nnyo bajja mukuba nnyo tannaba ate bannakiyombekedde gyasula zanviireko ddala neesonyiwe siirevuye afune refuze abantu balwanabo. N'amala n'agamba nti ye takyali mu levo ya ntalo za Palaso kuba ekibiina kya Palaso Team Good Music tekirina wadde omuzindaalo ogumu era mbu ye Palaso byayimba biyamba buyambi mboozi y'amalwa kumalawo mwenge takyalina budde bwa Palaso. Bandi eri wase miliyoni meka ayina emizindaalo emeka ayina ebintu ayina event house yenkana njagala kunyumya nabo ba Palaso baana bato they are too small. Bayimba mabaala na bugundi na ntwaza mwenge bye bayimba ebyo sibimanyi. Olutalo luno nabagamba lulinga lutandika Palaso mumanyi ne Katolu Bwama muwuliddeko naye nze kyemmanyi Palaso watandika olutalo tawummula nga tannaluggusa lukyagenda mu maaso tunaalaba ani anaatwala ani. Ekisanyusa nti Palaso agenda atereera ndowooza essaawa yonna agenda kuba akomawo e Uganda. It is the final channel zanera alongside SPV Graphics and of course AffCloud app eri gye nkugamba nti giteeke ku ssimu yo tunaabongerayo mu maaso nga Palaso atuuse. We out.